Muhammad Segirinya okuva lwe yalondebwa ku bubaka bwa Parliament tafunye mirembe okutuusa Katonda lwamujjuludde. Yasooka kwekalakasa mu kibuga Kampala era poliisi n'emukwata olw'okuma omuliro mu bantu. Bino byaliwo nga biri mu 2 Maachi 2021. Segirinya yasindikibwa ku alimanda mu kkomera ekigo okutuusa mwezi ogw'okutaano mwaka 2021. Wakati awo Kidandala bwe bavuganya mu kalulu yali ataddeyo omusango mu kkooti ng'agamba nti empapula ze zaali teziwera. Mu ekyo abaali bamanyi Segirinya bagamba nti okwekalakaasa yali yeekweka butamu wa mpapula za kkooti ezimuyita yeewozeeko. Mu kiseera ekyo abawagizi ba Segirinya baagunjaawo eŋŋombo nti ajja kulayira. Mu mwezi ogw'okutaano Segirinya eyali omulwadde olw'obukosefu bwe yafuna yajja mu Parliament n'akuba ebirayiro. I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. Wano yogera ku bintu bye yali agenda okutandikirako. Kinnuma okulanga abantu bange benkiikirira tebayana kyakulya, abakyala tebayina na kapita akola. Olwekyo ensonga gye ngenda okutandikirako mu nnaku zange 10 ezisooka kwe kusooka okuddiza ssente emiliyoni 2 ez'emmotoka nziddiza abantu bange. Segirinya nga yakamala emyezi 3 mu Parliament ye ne Alan Sewanyana owa Makindye West bayitibwa ku poliisi e Masaka ku misango egyekuusa kutemulya ebijambiya eryali mu kitundu ekyo abantu abawerako mwe battibwa. Mbadde nagenda Netherlands gye nagenda okusaka ekyuma kya kansa, gye nagenda okusaka MRI machine, gye nagenda okusaka ebitanda by'abalwadde kuletera mu kawempe yange North ebenge solo okubeera ng'ekola ki ekulakulana. Gavumenti singa ebadde nga gavumenti ezina mwoyo gwa ggwanga nandibadde nnyanirizibwa bwanirizibwa nga muzira oba bandimpadde certificate of appreciation nti webale nnyo ogenda okulobinga n'okusaka ne certificate of appreciation bampadde criminal summons. Segirinya ne Sewanyana baggulwako emisango egy'obutemu mu kkooti e Masaka bo gye bagamba nti tebazzangako. Bano kkooti yasooka n'ebayimbula ku kakalu kaayo kyokka ne baddamu ne bakwatibwa nga bali mu kkooti. Segirinya ne Sewanyana baalajana ku mbeera y'obulamu bwabwe nga n'olumu Segirinya yajjamu engoye mu kkooti n'alaga omulamuzi engeri obulwadde gye bwali bumuluma. Kirizibwa okweyimirira tuve mu kkomera tuweereza abantu bakabakilonda tugende tujanjabe ebirwadde ebituluma. Bapuliida ba Segirinya baddamu okusaayo okusaba kwe okw'okweyimirirwa mu mwezi ogwokubiri omwaka 2023. Bano omulamuzi wa kkooti ey'e Masaka yabakkiriza okweyimirirwa era n'abasaako obukwakkulizo. Segirinya ne Sewanyana baategeeka okusaba okw'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abayisizaamu. N'olwekyo temufuula kuvaayo kwaffe ate muggo oguyinza okutukuba kubanga okufuluma kwaffe okubanga tuli wano mu maaso gammwe olwaleero amaanyi agasinga obungi gavuddemu mmwe abali wano olwaleero. Olwavaawo nga nnyo omwezi ogwokuna ye ne Sewanyana baddayo mu Parliament nga wayise omwezi gumu n'ekitondo. Mu kutuukayo baasooka kufukamira ku madaala ne beebaza Katonda olw'okuyimbulwa. Bano bannaabwe baabaaniriza nga bazira era ne boogera bye baayitamu. Kubanga nali nakalondebwa ate nenkwatibwa nga nakalondebwa nenkwatibwa mba nakakwatibwa ate ne baddamu era ne bankwata ne bansiba ne banteeka ekigo ne muganda wange nali Alan Sewanyana. Naye Mukama yatuyambye ne tuva mu kkomera era kati tukomyewo okuteeseza abantu baffe. Olwavaawo Segirinya yasaba kkooti emukkiriza agende ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa. Ebiseera ebyo yali atandise okufuukuka olususu era n'atwalibwa e Budaaki okujjanjabibwa. Bwe yakomawo kuno olumbe lwaddamu ne lumulumba n'addusibwa mu ddwaliro Ensambya ng'embeera ekaaye. Speaker wa Parliament Anita Monk yamukyalirako naye Segirinya mu kwogera kwe yategeeza nti yali awulira obulumi bungi mu mubiri nga n'omutima awulira ng'ogwagala okubuukamu. Embeera yo mbi nnyo kubona kati embeera gyempulira omutima gulinga ogwagala okubuukamu, mpulira ng'omutima ogwagala ovaamu. We are going to continue supporting him
We'll be checking on him. Segirinya yagibwa ensambya n'atwalibwa mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi gy'amaze ekiseera ng'ajjanjabibwa. Eno oluusi abadde ng'addayo okwekebejjebwa obulamu bwe. Kyokka omwaka oguwedde nga guggwako obulwadde bwaddamu okumulumba, Segirinya n'addusibwa mu ddwaliro lya Lubaga gy'abadde assiza ku byuma okutuusa lw'afudde. Muhammad Segirinya okuva lwe yalondebwa ku bubaka bwa Paalamenti tafunye mirembe okutuusa Katonda lw'amujjuludde. Yasooka kwekalakasa mu kibuga Kampala era poliisi n'emukwata olw'okuma omuliro mu bantu. Bino byaliwo nga biri mu 2 Maachi 2021. Segirinya yasindikibwa ku alimanda mu kkomera ekigo okutuusa mwezi ogwokutaano mwaka 2021. Wakati awo Kidandala bwe bavuganya mu kalulu yali ataddeyo omusango mu kkooti ng'agamba nti empapula ze zaali teziwera. Mu ekyo abaali bamanyi Segirinya bagamba nti okwekalakaasa yali yeekweka butamu wa mpapula za kkooti ezimuyita yeewozeeko. Mu kiseera ekyo abawagizi ba Segirinya baagunjaawo eŋŋombo nti ajja kulayira. Mu mwezi ogwokutaano Segirinya eyali omulwadde olw'obukosefu bwe yafuna yajja mu Paalamenti n'akuba ebirayiro. I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. Wano yogera ku bintu bye yali agenda okutandikirako. Kinnuma okulanga abantu bange benkiikirira tebayana kyakulya, abakyala tebalina na kapita akola. Olwekyo ensonga gye ngenda okutandikirako mu nnaku zange 10 ezisooka kwe kusooka okuddiza ssente emiliyoni 2 ez'emmotoka nziddiza abantu bange. Segirinya nga yakamala emyezi 3 mu Paalamenti, ye ne Alan Sewanyana owa Makindye e West bayitibwa ku poliisi e Masaka ku misango egyekuusa kutemulya ebijambiya eryali mu kitundu ekyo, abantu abawerako mwe battibwa. Mbadde nagenda Netherlands gye nagenda okusaka ekyuma kya kansa, gye nagenda okusaka MRI machine, gye nagenda okusaka ebitanda by'abalwadde kuleetera kawempe yange North ebenge esobola okubeera ng'ekola ki ekulaakulana. Gavumenti singa ebadde nga gavumenti ezina mwoyo gwa ggwanga nandibadde nnyanirizibwa bwanirizibwa nga muzira oba bandimpadde certificate of appreciation nti webale nnyo ogenda okulobinga n'okusaka ne certificate of appreciation bampadde criminal summons. Segirinya ne Sewanyana baggulwako emisango egy'obutemu mu kkooti e Masaka. Bo gye bagamba nti tebazzangako. Bano kkooti yasooka n'ebayimbula ku kakalu kaayo kyokka ne baddamu ne bakwatibwa nga bali mu kkooti. Segirinya ne Sewanyana baalajana ku mbeera y'obulamu bwabwe nga n'olumu Segirinya yajjamu engoye mu kkooti n'alaga omulamuzi engeri obulwadde gye bwali bumuluma. Tukkirizibwa okweyimirirwa tuve mu kkomera tugende tuweereze abantu bakabaatunonda tugende tujanjabye ebirwadde ebituluma. Bapuliida ba Segirinya baddamu okusaayo okusaba kwe okw'okweyimirirwa mu mwezi ogwokubiri omwaka 2023. Bano omulamuzi wa kkooti ey'e Masaka yabakkiriza okweyimirirwa era n'abasaako obukwakkulizo. Segirinya ne Sewanyana baategeka okusaba okw'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abayisizaamu. N'olwekyo temufuula kuvaayo kwaffe ate muggo oguyinza okutukuba kubanga okufuluma kwaffe okubanga tuli wano mu maaso gammwe olwaleero amaanyi agasinga obungi gavuddemu mmwe abali wano olwaleero. Olwava awo nga nnyo omwezi ogwokuna ye ne Sewanyana baddayo mu Paalamenti nga wayise omwezi gumu n'ekitondo. Mu kutuukayo baasooka kufukamira ku madaala ne beebaza Katonda olw'okuyimbulwa. Bano bannaabwe baabaaniriza nga bazira era ne boogera bye baayitamu. Kubanga nali nakalondebwa ate nenkwatibwa nga nakalondebwa nenkwatibwa mba nakakwatibwa ate ne baddamu era ne bankwata ne bansiba ne banteeka ekigo ne muganda wange Honorable Alan Sewanyana. Naye Mukama yatuyambye ne tuva mu kkomera era kati tukomyewo okuteeseza abantu baffe. Olwava awo Segirinya yasaba kkooti emukkiriza agende ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa. Ebiseera ebyo yali atandise okufuukuka olususu era n'atwalibwa e Budaaki okujjanjabibwa. Bwe yakomawo kuno olumbe lwaddamu ne lumulumba n'addusibwa mu ddwaliro ensambya ng'embeera ekaaye. Sipiika wa Paalamenti Anita Among yamukyalirako naye Segirinya mu kwogera kwe yategeeza nti yali awulira obulumi bungi mu mubiri nga n'omutima awulira ng'ogwagala okubuukamu. Embeera yo mbi nnyo kubona kati empeera gye mpulira
mpulira omutima gulinga ogwagala okubuukamu, mpulira ng'omutima ogwagala ovaamu. We are going to continue supporting him. We'll be checking on him. Segirinya yagibwa ensambya n'atwalibwa mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi gy'amaze ekiseera ng'ajjanjabibwa. Eno oluusi abadde ng'addayo okwekebejjebwa obulamu bwe. Kyokka omwaka oguwedde nga guggwako obulwadde bwaddamu okumulumba, Segirinya n'addusibwa mu ddwaliro lya Lubaga gy'abadde assiza ku byuma okutuusa lw'afudde.